Yes, all right. Kakati nno okufuuka owa SFC bye bimu ku mitendera egimu ku mitendera gy'oyitamu ne ku buzibu bw'osanga mulimu obuwanvu n'obugga, mulimu okuba ng'oli ggumite, mulimu okuyita mu mbeera enkakali. Ebyo byonna ebitonotono bye nkulazeeko, mwagala w'abangi ono omugenzi kati Herbert Kunda abadde komanda mu ggye erya SFC Special Force Command, ejje lyakuliyetingibwawo ebiseera ebiyise emabega si lyadda nnyo. It is an army within army, era nga liri wansi wa UPDF gye buvuddeko emabega. Members mu parliament baavaayo ne bakayana ku nsonga eno nga bagala okuggyawo ejje lino erya SFC olw'ensonga nti nno nga bagamba tebaagala creatinga an army within army, nga bagamba Uganda eyina ejje erigitwala era erigikuuma erya UPDF, so tetwagala genda into excessive expenditure, tusaasaanye sente empitirivu nga tukulyetinze ejje ddala. Ezo sente tetuziyina, tetusobola kumaintaininga magye ate tegasobola kubeera magye abiri nga gakuuma eggwanga, wajja kubaawo obutabanguko mu ggwanga. N'ekirala tetumanyi bano aba SFC babakulutinga batya, how do they recruit them, tetumanyi ngeri gye bafunamu misaala zaabwe, ani abasasula, tetumanyi gye batrainingira. Ebyo byonna bamemba ba parliament bagenda maaso n'okubyebuuza nga bagamba ensi zonna ze tulabye ezitandise Cold War zitandikidde mu magye creatingawo bu force commands obuyitirivu ennyo mu government oba mu nsi, so kiyinza ogiviirako obuzibu. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde oba ng'otuwuliriza, watannatweyungako nja kugambye eddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko obeere nga otweyungako. Waki ndeese information eno? Twakafiirwako mukwano gwaffe mwagalwa abangi, komanda wa SFC Herbert Kunda, naye nga kigambibwa nti ono abadde musaale nnyo mu nnankyukakyuka, amawulire gayitingana kati ebyama bigenda bivaayo bizuuka. Bafoot soldiers bagamba kano kandibanga akakodyo, kandibanga katego kamwami oli Kaguta Museveni tumuhabulwa okumanya n'okufunza bannankyukakyuka obwongo, saako n'okumanya abo abagenda mu maaso n'omulyamu olukwe. Jjukira nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu kajja afuluma eggwanga, naye bakamunoonyeza emyezi 2, bakamuwenjeza mu ggwanga Uganda emyezi 2. Era gavumenti ya mwami oli Kaguta Museveni kigamba spendingangako sente ze spendinze ku opposition ngene ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naddala mu biseera bino bayiyeemu sente nnyingi mu ba militants bagende maaso n'okuyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakoze road block, checkpoints, buli wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ababuze. Atuuse okufuluma eggwanga nga tebamukubangako kyamulubaali, wabula nga bawa information ebaprovinga nti nno mwali mu Uganda, era ng'agenda mu maaso n'okuba nga abalaga nti muzanyira mu pazo ye gye mutasobola, era ng'agezaako okulaga mwami Yoweri Kaguta Museveni nti toyina intelligence emala, whereby nti n'abasajja be abamu mu intelligence unit yo b'oyina abamu bansakira information. Kakati mawulire gazuuse nti kano kandibanga kakodyo, kubanga omuntu abadde mu ddwaliro nga mulwadde ebbanga, okusinziira ku mbeera ze ziraga nti ono abadde agenda mu maaso n'okuwera ennemba n'ekirwadde ebbanga eddene, ate nga information eraga nti ono yawambako ne president w'ekibiina kya National Unity Platform okweryawo ng'enjogera y'ennaku zino weeri, nti nga bagenze maaso n'okuba nga bamunoonya nga bamuyiga mga waayo awo toli seefu. Kati bino byonna Bafoot soldiers babigatta bala tebigatta, kibaleetedde nno okwawukana, batandise okwekuba okwerumba
okusinziira ku controversy eri wano wakati w'aba foot soldiers abalwanirizi b'enkyukakyuka emisonga ebagezeeko bagamba which is which tetubitegeera olw'ensonga tulaba waliwo ekitagatta buli omu awadde assessment ye kireetedde no okufa kwe kwa Herbert Kunda kuleetedde ba foot soldiers okweyawulamu n'okutandika okwebuuzaganya ebibuuzo ebitalina ansa. Ngenda kubanga mbakuwa omu ku omu olabe assessment zaabwe zibagenda maaso n'okukola. Ngenda bakuwa omu ku omu katusookereko ono olye ye endowooza ye kino akiwaako ndowooza ki n'oluvannyuma naawe onojja mu comment section n'oteekayo endowooza yo. Naye womala okuteekayo endowooza yo mu comment section nja kukubiriza sharinga video gitambuze etambule information gy'otaddeyo esobole okutuukisibwa ku muntu bannansi bagimanye. Gw'atamanyi kutweyungako wansi awo waliwo ekigambo subscribe okikoonako n'okona ne mukadde ng'oba omaze okutweyungako oba kisobola okujja mu comment section okulayikinga n'okusharinga video nesobola okuba nga etambula bulungi nnyo. Kansooke nkuwe ku Half London olabe assessment ye n'oluvannyuma nkuwe ku ba foot soldiers abalala olabe opinion yaabwe naawe kuno ogatte eyiyo. Tusimbudde omwami oyo gw'olaba yataasa omukulembeze waffe n'amulabula okuva mu kifo kye yali alimu nti vaawo genda ewalala ng'akizudde nti abatemu ba Museveni bagenda okumutuusaako obulabe. Wabula ekyembi bamusse bamuyita Herbert Kunda abadde wa SFC baraidinga amaka ge ne bamutokyalinga paka lwe yafudde era yafiiridde nakasero mu ddwaliro. We salute you brother omulimu gwonna gw'okoledde enkyukakyuka naddala okutaasa omukulembeze w'eggwanga addako essuubi lya bannayuganda lyokka libayina. Wabula ne twongera okulabula mwenna abali mu bitongole ebyokwerinda ng'olina akakwate n'enkyukakyuka bo yongera okwebeereramu. Tojjayo gaadi mu bbanga buli ssaawa beera ng'owanise gaadi kuba twakizudde bano abasajja batiitiizi bagenda bakebeera buli maka g'aba SFC baagala kumanya ani abadde ayogera n'omukulembeze ani abadde ayogera n'enkyukakyuka kati making sure nti essimu gy'olina yonna ng'ekwatagana ne struggle gijjewe wakaawo. Funa wogiteeka beera ng'otambuza emirimu gya struggle mpola magezi mu Robert style paka lwe tulyenunula. Bannange tusima emirimu gyonna gye mukola era mwongere okwebeereramu. Buli munnayuganda yongera okwebeereramu nga bwe tulwana paka eggwanga lyaffe nga likyuse. Era mwami Herbert tusiima empeereza yo yonna gy'obadde otuusa ku nkyukakyuka ne tusiima ne famire yo era twongera okubasaasira nti bino byonna bano abasajja bajja bisasulira. Buli yakikoze yenna ajja kisasulira. Ebiwulidde ebyo ebigambo ebibadde ebya Half London ng'agezaako ku assessmentinga kakati awo nno emberebeze bwe yavudde ba foot soldiers embeera si nnungi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Manyi tuli mu kaseera ka transformation kati buli mbeera ejjawo yakwekengerwa. Buli mwami oli Kaguta Museveni kyabala ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabala buli muntu abaza munne. Kakati kireetera ne ba foot soldiers okubeera alert for any occurrence ejjamu within gye bali okusobola obbabuzaabuza oba okubakyankalanya. Kati nabo bali bulindaala bali vigilant nnyo tebanyigibwa mu ttooke. Njagala owulire oluvannyuma nga bamaze okubanga bawa okunyolwa kwa Herbert Kunda nti bannange tunyoleddwa nnyo wamu kitegeeza abakirabika abadde mwagala w'abangi era abadde kirabika mbu ayagala n'enkyukakyuka n'ebyo bino wammanga bye tuggyeeyo oluvannyuma lw'okumuziika n'oluvannyuma lw'omutusibako nnyo nti adde mulwanizi wa ddembe nti era alina byayambye ekibiina kya National Platform naddala omukulembeze waabwe bagambye mwebale nnyo tubiwulidde naye kati ffe assessments zaffe ze zino nakubanga mbikuwa si bigambo byange osooka owulabe naawe ojajinge tusimbudde. Omwami oyo gw'olaba yataasa omukulembeze waffe n'amulabula okuva mu kifo kye yali alimu nti bw'oba otunuulidde ekifaananyi kino kikulaga nti ono Guy amaze ebbanga ng'atawaanyizibwa n'obulwadde. But the question is, ate byakwataganiddewa ne pulezidenti waffe? Emboozi eno yavudde luddawa? Ebintu ebimu obitunuulira n'obyebuuza nga tobitegeera. Kakati omuntu abadde mu state efaanagana bw'eti kati emboozi eno yagattaganiddewa ku pulezidenti waffe?
mu butuufu ndabira ddala nga tebirina we bigattira. Pulezidenti waffe yatugamba nti abantu bangi bamubeereddewo mu situation gy'abaddemu, abamukuumye, abamuwadde ekyokulya, abamuwadde intelligence information ez'enjawulo, byonna yabyogerako, naye talina muntu yenna ng'agenda gwe yamentioninga nti ono yankoledde kino oba ono yankoledde kino. Ffenna yatwebaza nga bannayuganda, buli muntu yenna yakola kye yakola, yatwebaliza wamu nga bannayuganda. Ab'ebyokwerinda n'abeebaza, abamubeererawo, abantu kise kinnoomu n'abeebaza, abaamutereka, abaamuwa ku mmere. Kati bw'otunuulira emboozi ng'eno weebuuza nti yagattaganidde ludda wa? Sometimes abantu abamu abakola ebintu bino batulabisiza ddala ng'abajega, batulabisiza ddala ng'abakimbuyega, abantu abatamanyi kyakkola, abantu abatalina sense of direction. Mu butuufu tulabikira ddala nga baddiikuula. Ekintu ekyo nno nze nno kimpisiza ddala bubi nnyo. Struggle tuba tugitambuza bulungi nga tulina bwe tutta omulabe waffe ne tumuteeka ati ransom. Ate ogenda olaba nga batandise okuleeta ebibuuzo ebyekijega mu butuufu. Nze nno kino nno kinneewuunyisiza ddala abantu bagenda tulaba ng'ebintu by'okusaaga. Kale katukkirize ne bwe yandibadde ng'ono Guy yavuddeyo n'aba nga yawa pulezidenti waffe information. Let us assume nti ye yamuwa information. Kati bw'amala okufa nga tasobola kujja kwewoozaako, it is the right time okujja okumusongamu n'okumwogerako n'okugamba bino na biri. Si ekiseera ekituufu. Tukkiriza nti abasajja abo nabo bennyini tebaagala gavumenti. Ne bwe mukeera ku makya ne mutandika okukwata omu ne mumupiininga, we wabeerayo omulala ng'ayagala kuwa pulezidenti waffe information asobola okugimuwa ku bino ebigenda mu maaso weebiti, nga tuli unprofessional bwe tuti. Mu butuufu tulina okuyiga engeri gye tukwatamu ensonga ng'emazima. Tuwadde nnyo omulabe waffe chance okutupenetratingamu n'atuyingiramu n'atumanya obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe. Ng'emazima wakati weebuuza ekibuuzo nti emboozi y'ono omulenzi egattaganirawo ku pulezidenti waffe. Ng'emazima yewe wabeerayo nga waliyo omuntu ayagala okuwa pulezidenti waffe information akyasobola okugimuwa ku bwalabe neeyisa y'abana abantu bwe beeyisaamu. Nabagamba tetusobola kuba na bakomanda basukkamu omu mu lutalo luno. Tulina kuba na komanda omu bwe tuba twagala okwachivinga olutalo luno lwe tulimu. Kubanga ekisooka nti tulwanagana n'omuntu ateekamu ssente empitirivu, tulwanagana n'omuntu ateekamu propaganda omuyitirivu, tulwanagana n'omuntu wa malisi omuyitirivu. Kati tusobola kugenda mu kkubo lye limu naye. Ekisooka ffe emyaka giri ku sayidi yaffe, ate n'obwongo n'amagezi gakyali ku sayidi yaffe n'okutegeera. Naye wallahi pulezidenti ye tumumenya okulaba nga tuli ku social media tukola propaganda ow'ekisiru. Ono bwati ono propaganda twali tumumanyidde kuba NRM bye bakola bino ebyekisiru. Okitegeera naye akulaga nti abadde mulwadde for a while, abadde mulwadde okumala akabanga, nti lwe butunulire butunulizi kifaananyi kino olaba nti Guy tabadde mbuno yalwadde leero oba jjo oba luli. Kitegeeza nti amaze n'obulwadde okumala ebbanga. Okitegeera kati abantu batunulira nga balaba boogera ebyobusiru ne bagamba naye bano bali siriyasi bano. Obutuufu tusobola okutwala struggle yaffe mu maaso nga tugitambuliza ku propaganda and malice. Sibalimba tusobola otambuza struggle eno nga tutambuliza ku propaganda, malice ne blackmail, ne tugitambuza ne tugiggusa mu mirembe. Naye abantu batutunuulira mu butuufu ne wabeerawo omuntu nga mu butuufu ayagala kutujoyininga atuula ebbali n'atweraliikirira. Mazima gali nti ekibiina kyaffe kirina omwogezi, ekibiina kyaffe kirina obukulembeze, tebulina kye bwayogedde ku nsonga eno. But ate waliwo abantu abadvocatingira for change, ng'era neese bamanyi nti muli ba change. Bwe babalaba nga mukola bino eno mu butuufu abantu batutwalira ddala nga bakimbuyege. Wallahi nedda tukyuseemukko bagayizi, tukyuseemukko tutambule nga bwe tulina okutambula. Tukkiriza obulumi bungi ne tutambulire nga bwe tulina okutambula ge mazima. Mwana bino bitulabisiza ddala nga baddiikuula bennyini. Oba emboozi ate kati yagattaganidde wa? Mu butuufu this kakati ebigamba bino sibaleetera olw'okuba nti nno nyina bye njagala okuyisaawo, naye nze mbaleetera information gye ndaba ng'esaanidde okuba ng'eyisibwawo ng'ereetebwa. Information gye ndaba ng'esaanidde ng'etuzimba. Tusooke tuwa assessmentinge, tulowooze nnyo, tuzikubaganyeeko ebirowoozo, n'oluvannyuma tweddemu oba oliawo. Kankuwa akatambi akalala aka comrade omulala, n'oluvannyuma tujja kuproceedinga tugende ne assessment zaffe
ne analytics zaffe. Naawe nkusabe ojje mu comment section kubanga ono mwami abadde wa FC abadde atukutteko nnyo ebibadde bimwogerwako naye nga twebuuza how could it be and how can it be. Singa abadde mulamu ng'akyali mulamu how could it be nga information eno efulumye. Naye kati wano amaze okufa how can it be. So ebibuuzo ebyo tubyebuuza naye tugenda kubanga tubyeddamu. Kankuwa akatambi ka comrade omulala agenda maaso n'okwongera ku nsonga y'emu ayongere okumatiza n'okuttaanya ensonga eno n'oluvannyuma nkugambye jangu mu comment section ate tusharinga vidiyo eno etambule kubanga eno ensonga nkulu nnyo si gye tusaanye okubanga tubuusa amaaso eno eteeka okubanga nsonga ssemasonga kubanga wekibanga kituufu ddala nga Habert ono abadde mulwanyizi wa nkyukakyuka era ng'ebimwogerwako byeyakolera Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ne bitambula bwe bityo mu ngeri eri viral kitegeeza ate ffe abankyukakyuka tuba tuwokyezza tuba ekyokukola tetukimanyi. Kitegeeza abantu ono tebagala kuddamu kwesowolayo natuyamba kubanga tuba exposinga. Kitegeeza tukyali wankugambe ki tukyali illiterate nnyo ku nsonga ze security wise tukyali illiterate tukyali backwards tetuli intelligent kimala tetusobola kwasesinga nsonga mbwongo bwaffe nga tetunnagiteeka mu media era neyafulumya information eyo wekibanga ntuufu era twongera omuvumirira kiyakola si kirungi kubanga aba atiisizza banne abalala abandisobodde okwesowolayo okuwa ensonga y'emu okukola obuyambi bwe bumu bwe baba nga babadde balwanirizi ba ggwanga kitegeeza aba ataddewo omusitale aba ataddewo ani obusitako. So si kintu kirungi wadde n'akamu kyenyinza obbagamba naye kambawo akatambi kano twongere maaso n'okuwuliriza ku comrade wa munnaffe omulala kikyagamba ku nsonga eno. Tusimbudde nze njagala otunuulira omusajja oyo oŋŋambe nti oyo omusajja yakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba yita wano oyo ayinza newankubadde asobola obeera omutuufu naye mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yita wano mune Kyagulanyi n'agenda mwe tetuli mu bintu bya kivandulo wano osegedde tuli wano ku spittinga fact gavumenti bagiyuza Museveni talina gwe yeesiga kati ne bwaba Janet tasobola muleetera wadde egirasi ya Katonda batuleetereyo vidiyo nga Janet aleese egirasi ya Katonda agiwa omwami ng'omwami anywa bunywi bagireete baleete vidiyo bwe tumanyi Museveni bwe baamutuusa omusajja ali eri agamba oba be bano oba bali yatuuka okutta bajjeno bana kumpi basatu n'abatugumbula mu bbanga lya mwezi gumu bajjeno ne bafa n'abatta ngalowooza oba be bayamba omusajja munoonya abuze ne bakugamba ow'egindi yafudde omusajja n'asigala ng'akola mirimu gye akuba essimu ndi wano gomba akola vidiyo ndi wano gomba ennaku z'omwezi bweziti ebigenda mu maaso bye bino kubanga twaligambye omusajja yalikodinganga bwe yamalanga olikodinga yamala obirikodinga n'atandika bita mu budde bwabyo naye ng'akuwa update eziriwo nti ndi wano gomba ndi wano egindi obudde bwe buti ebigenda mu maaso enkuba yatonye bannakampala nga mulabye ng'akwolwa enkuba lwetonye kati omusajja ne yeebuuza baani abayamba omusajja ono n'atuuka akaseera n'agamba mpise wano tusanzewo ne road bloka era tuziyiseeko jukira Museveni yali yagamba abantu bedda ab'omu G89 nti afuuka kapa era abantu abaalabanga ebitagenda bulungi mu ggwanga lyaffe Uganda
batyanga obyogerako kubanga alabawo akanyonyi agamba Museveni ayinza okuba ali awo ng'olwo alabye akanyonyi. Museveni ayinza okuba ali awo ng'olwo alabye ekkapa ng'atyo byogera. Osegera kati kye mwagala otulowoozesa nti Museveni alina intelligence y'amaanyi asobola ofuna buli omu. Olimba oyo beetuze byabwe. Ekyo nkikugamba. Olimba. Museveni ali mu kutuga tamanyi ani mulabe we. Tamanyi. Kati gwoba oli wano waliwo ne bannaffe abali mu magye ne mu poliisi. Owulira nga bali eyo babateekamu buteesi fiya baleme kubeera active. Kubanga bwe babeera active ebikolwa bwe babikola nga bali active biba bijja kujjako Museveni. Osegedde kati Museveni abakuba mufiya okubalowoozesa nti buli ansongamu mumanya, buli ansongamu mutegeera. Mwe kye mwagala otugamba kati Gasiya tetuli mu bya kivandulu ekyo tebakulimba. Kiseka simanyi gwe biki byebyo fact. Gwe spitting a fact obinnyonnyola abantu okunsinga. Museveni bali mu kwaza buli omu, bali mu kunoonya baani abayamba omukulembeze. Babuze bababula kubanga tebasobola balaba. Yes, mbakulisizaayo nnyo mu katambi nkiwa kabadde kawanvuko naye embeera weekyo wegenda. Kakati tugenda maaso n'okwanalizinga ensonga ya muganda waffe munywanyi waffe abadde mulwanirizi wa ggwanga Herbert Kunda yatufaako mu wiiki eno ewedde gye tukubye olukwe mabega. Okuwaamu okutangazaamu katono, Herbert Kunda ono abadde highly respected officer. We bagamba highly respected officer abadde aweebwa ebitiibwa. Ebitiibwa tebiva ku myaka. Ebitiibwa babyaseesingira ku nsonga nnyingi nnyo. Kitegeeza ensonga zonna ezikuleetera okubeera ng'oli eligible okubeerawo ebitiibwa obadde oziyina. Through characters, manner, behaviors and discipline. Ebyo byonna birina ttambulira wamu. Abadde highly respected mu Uganda's Special Force Command SFC. Era ng'abadde asaavinga ng'omuntu gwe basinga okwesiga mu VVIP. Era nga abadde mu protections officer for President Yoweri Museveni. Kyekifo kyabadde asaavinga. Abadde yeesiga we batuukira okuteeka ku kifo ekyo eky'omukulembeze nga gwalina omukuuma. Kitegeeza bakutaddemu obwesigwa bw'amaanyi nnyo. Era omuntu oyo psychologically aba ategeera. Si kyokka kyokka kalakitaazi ze ziba zisobola okwaseesinga. He can differentiate between an order and a character. Waateekeddwa okukozesa characters abadde agikozesa. Waateekeddwa okuba nga atwala order abadde agitwala. Wabadde ateekeddwa okuba nga newankubadde bamuwadde order naye ng'alaba yeetaaga oteekamu character ye wadde order egenda mu maaso abadde akikola. Kibadde kimufuula ow'enjawulo. You can analyze the situation. Abadde muntu wa buvunaanyizibwa aweebwa ekitiibwa. Abadde amanyikiddwa nnyo for his professionalism n'okubeera ng'ali shape minded.
abadde figa ng'ali close nnyo eri omukulembeze ku team unit era okufa kwe lukwalangirirwa omwezi guno gwe tulimu ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka gwa 2026 kyakuba omukulembeze ekikwe saako ne bannayuganda ekikwe oluvannyuma lw'okufuna information okuva ali mu ddwaliro e Nakasero enono gye yali amaze ebbanga ng'agenda maaso n'okuwera ennemba n'ekirwadde era kigambibwa nti ono abadde abatolinga na kansa okuva mu mwaka ogwa 2021 naye Mukama Katonda yamujjuludde yamugye mu bulamu bw'ensi eno katugambe weetutyo nti Mukama Katonda yamugye mu bulamu bw'ensi eno. Abadde apureyinga emirimu egy'enjawulo mu SFC abadde SFC commander era nga VVIP protection officer for the president of Uganda. Wetwogera ku reputation ye colleges zimu describinga abadde dependable era nga ali highly skilled and professional soldier abadde muntu eyeesigamwako era nga ne skills zalina za waggulu nnyo abadde mukugu abadde mujaasi mukugu nnyo era kigambibwa nti okubeerawo kwe kubadde kuzzaamu bannaabwe amaanyi nti ne badde bayita mu mbeera etiisa mu mbeera etya naye kasita balabawo Herbert nga bagamba olaba ne Herbert waali kati ate kyekiyinza otutiisa kati kyekika ky'omuntu gwe tuli mu kwogerako. Era bino ebyokulangirirwa okufiirwako mu ddwaliro ly'e Nakasero ku lunaku olwokuna nga 19 nkugambye bino nno byamukubidde ddala ekikwe eky'amaanyi ennyo byakubye bannayuganda ekikwe eky'amaanyi ennyo. Yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwaka 2026 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era ajja kubajjukirwa nnyo era bamujjukira nnyo mu famire ye nti abadde mu ntwaliro yo abadde n'omutima omunene era abadde musajja alabirira amakaagi abadde muntu wa famire tetusobola kyegaana kitegeeza ajja kuba akungulizibwa ku ebyo ebirungi byagenze mu maaso n'okukola naye nkugambye ensonga enkulu endeeseza wano nti okufa kwe kuleeteddewo enjawukana mu bafuutu soldiers mu bakomrade nga bagenda mu maaso n'okwasesinga n'ensonga bagamba nedda abamu bagamba nti mwanitaddeyo ensonga n'abalala bagamba twanimpraisingze ku byagenze mu maaso n'okukola abalala bagamba abikoze ddi era yabikoleddewa. Kakati tetumanyi oba omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform anaavaayo okwasesinga ku nsonga eno okutangaza bannayuganda ate naye nkiwa tayinza kuba musiru kimala kuvaayo kwogera ku nsonga eno kubanga ajja kuba ataddewo omuzinzi eri abalala abandyetaaze tuwa obuyambi baba tulabanga abantu abali unprofessional mu bye tugenda mu maaso n'okukola mu nkyukakyuka kitegeeza we are not ready for change. Singa tuba tugenda mu maaso n'okwasanguza ebyamawe ebiti kitegeeza we are not ready for change kubanga akaseera tekannatuuka ekintu kikyazimbibwa. Omuntu anakyusa eggwanga oba n'ajjako eggwanga tekitegeeza nti nalina kwata mundu n'agenda bugenzi mu nsiko nedda si we kiri. Ngeri nnyingi nnyo ez'okuttamu emmese naye gwe okissa otya era abamu bagamba okudduka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu ggwanga okuwaŋŋanguka kumuleetera obunafu abasinga mu kiraba bulala. Tekitegeeza nti nno okuggyako Mwami Yoweri Kaguta Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukwata mundu agende mu nsiko nedda ye yali engeri ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yakozesaamu okutwala obuyinza. Tekitegeeza nti nno ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okukozesaamu okutwala obuyinza. Buli muntu alina engeri gy'asobola okuttamu emmese ye. Kakati ye yamanyi engeri gy'agenda okukola ki okukwatamu ensonga ze. Nagambye dda oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuuliriza
gwagala otweyongako kirira wansi nagambye waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako oba kimwetagisa kukozesa basojazi abali mu unities ez'enjawulo ab'ekyama okusobola okubeera ng'agenda kuwamba obukulembeze aizulu azirongazi akyali ku mulamwa kati gwe simanyi byogenda mu maaso na ku preaching eyo gy'oli mbagaliza olunaku olulungi mbagala nnyo era nga mbatumidde nnyo abali mu diaspora mwenna mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mbagala nnyo mweraba